wali ofumintirizaako bwe kiwulikika okuba n'omusajjawo osuula naye mu nju buli lunaku naye n'otandika okuwulira oluvuuvuumo nti ennaku z'omwezi bwe ziti alina amaka gy'agenda okwanjulwa era nti oluvuuvuumo lwongera okuyitiŋŋana nti emikolo enteekateeka zigenda mu maaso naye ng'oli shuwa nti gwe bagenda okubanga naye ng'oli shuwa nti emikolo si gigyo ate nga gw'osuza omusajja ng'akola buli kimu akukuta emabegawo. Tugenda kubeera ne love stories oba stories bbiri. Nsaba nsooke nkusisinkanye sister agamba nti omusajja ono tali serious. N'ogula poloti nga tonnyeze kati ndi ku kyeyo nkola ssente wankweka amazima ne ngategeera kuva mu balala kati ogamba nze nzimbe ennyumba ku poloti nkuweereza ssente ozimbe ennyumba ku poloti gye wagula ng'okukuta bukukusi. Lwaki mboogerera nga basobola okweyogerera? Alright. Neyanziza olw'omukisa guno Mr. Sozi mbalamusizaako mwenna abawuliriza. Nze bannaye story yange ekwata ku musajja gwe nnina kati. Tetuli bafumbo ab'empeta naye gaayo ono mmaze naye emyaka 2. Mu kusooka twali tubeera ffenna era tulina omwana omu owa mwaka gumu n'ekitundu. Gaayo ono when nafuna olubuto olw'omwana oyo n'aleeta ekiteeso tukole bizinesi eneerabirira olubuto. Tukole ka bizinesi akatonotono. Nali nnawo miliyoni zange 2. N'agamba naye agenda kunnyongerezaako tukole bizinesi. Kakati ne tuzigatta ssente ezo era yafaayo nnyo ne tufuna ekifo. Mumanyi process ey'okutandika bizinesi bw'ebeera. Bizinesi ne tugitandika yali retail shop mu kitundu kimu mu Kampala kye sitagenda kwogera naye nga wali wakola. Yagendanga ku mirimu gye nange neesigalawo ku dduuka nembeerawo olubuto ne lukula. Naye bizinesi eyo mwe nali nzija buli kimu ekyali kye nali nina okukozesa kale. Obudde bwe bwatuuka ne nkola shopping ey'okuzaala eby'omwana byonna era ssente ezannyambako mu kuzaala zaava mu bizinesi omwo. Yes, nga ebyokulya buli kimu kyonna nga tukijja omwo era neebaza ne Mukama kubanga nali nkola. Yeah. Kakati eyo nanga biwedde bizinesi ka retail shop kali si kanene nnyo naye nange ng'omuntu nali nkola snacks nkola juice nga binyambeko okufuna ku ssente kubanga edduuka lyo lyokka lyali terimala. Kakati Gayi bwe yajjanga n'abeerawoko n'adda ku mirimu gye. Ng'omulimu gwakola ngumanyi ngutegeera nange ogamba bamalayo n'ennaku bwe bityo. Sigenda kwogera kariya y'omwami ono. Kakati ebyo byonna bye byaggwa n'enzaala bulungi. Kati mu kuzaala ka bizinesi kano nga kagenda kaggwawo olw'okukakamula ennyo nga buli kimu kiva omwo. Ne Gayi ne bw'aba azze nti emmere gye tulina okufumba era nina okugigula nga ssente nzijjawa mu kawunta. Kakati bizinesi neggwawo naye nga before tennaggwaako twali tulina ba neighbors awo. Kakati nefunamu obutakkaanya ne neighbor omu. Obutakkaanya omwami wange bwe yadda omusajja bwe yaddanga
nga neighbor yo nga mugamba mukazi wo kino ne kino yangambye kino ne kino kati nga this is the kind of a guy atasobola kudefendinga linnya lyange either wendi obanga siriiwo. Kakati nze najja nannenyaawo nangamba lwaki kino ne kino nensirika. Kakati omukyalo oyo gwe twafunamu obutakkaanya ne mwetonda ne mugamba munnaye nsonyiwa oba nze musobya nsonyiwa ekyo ne kiggwa. Awo ne tusengukawo ne tudda Guy we yali akolera. Kakati mukudda Guy we yali akolera ndowooza n'atendewalirwa na obuzito bwa expenses nze omwana kulya biki n'agamba omanyi kwate ekkubo osookodde mu kyalo nga bwe nneetereeza. Konze munnaye kale tewali buzibu. Ng'abakyala nze nali namu obuswazi bwange. Embeerayo eyo waka n'abakadde bange naye nga neerabirira. Nali neerabirira nga okuva emabega nze nali nseevingayo obusente bwange nga siggweramu ddala. Naye nga tuwuliziganya ne Guy we mba ndi mu kyalo ambuuzaako ankubira akasimu mwana ali atya ebintu bwe bityo. Kati ekiseera ne kituuka n'aŋŋamba leetayoko omwana mulabeko. Awo mu mwezi nga gumu ne ntwalayo omwana n'amulaba wakolera nga ne bawakametsi be kati bantegeera bagenda bantegeera. Kakati eno gyakolera yali alinayo ennyumba nga babawa amayumba abakozi baabwe. Nyongera okujjukiza ku Dembelio Properties and Associates estate yaffe ey'Emityana 5/10 ya kyapa $6,000,000 Emityana 5/10 kyapa $6,000,000. So nga ate estate yokubiri ojja gisanga Bulamu Jeza ku lw'Emityana kilomita 2 okuva ku Kolas okutuuka ku estate mazzi masanyalaze webiri 5/10 kyapa $1,13,000 ku screen. Ojja kubanga oyogezaganya ne Madam Nancha Beatrice ku lwa Dembelio Properties and Associates mulabe ensonga eyo bwegguka. Kati oyongereyo ne story ya sister. Kakati jjukira eryo bbanga lyonna nga simanyi waabwe wa Guy nga naye tamanyi waffe talina muntu gwe yali amiitinzeeko ow'ewaffe. Kakati nga sisita wa Guy ng'ayagala kujja ewaffe kulaba ku mwana. Ndowooza eri ewaabwe mu kyalo yali abagamba yazaala omwana nga beewaabwe bakimanya era alina omwana. Kati nga bano basisita be baganda be nkoma kubawuliza ku ssimu wabula sibalabangako. Kati ng'omu ku abo basisita be ng'ayagala kujja waka ng'ayogera n'oyo muganda we oyo Guy taata w'omwana wange nga akola ki omuwala ng'ajja paka mu kibuga wabula ng'amuziyiza okutuuka eno gye tubeera. Kati nga nsindika ngende n'omwana bamulabirewa eri mu tawuni y'omuwala akwata amakubo awo baddayo oba alaga wanze simanyi. Nga nva waka neetegeka ampeereza ennamba y'omuwala ngenda. Omuwala alaba ku mutabani. My baby is a boy. Ng'alaba ku mutabani asanyuka omwana nga kiggwa. Omuwala ng'akwata ekkubo ng'addayo. Nga kati wajja olunaku olulala nga wajja muganda we omulenzi. Nga muganda we omulenzi nga munnange naye amukola bw'atyo.
nga naye neetegeka bulungi naye ngenda mu meeting eyo mu tawuni era alaba omwana akoma waddayo. Wabula ndowooza ono omulenzi kyamukosaamuko. Nze bwe ndowooza kati naddayo muganda we. Nze saakitwalanga kikulu olw'ensonga ono tata w'omwana yennyini ye yaziyiza brother we. Kaakati oba brother we kyamukosaamu kati awo nange mba siinaawo musango. Kaakati nze jjukira bwe najjanga eno waakolera ng'atukuumirawo wiiki oba wiikisi 2 ne tuddayo ffe ewaka. Naye bw'aba nkubira nzije aŋŋamba leeta omwana mulabeko. Nga nange nkituukiriza bwansindikira ka transport nve ewaffe mu kyalo nzija n'alaba ku mwana wiiki 2 ne tuddayo. Kakati ne nfunawo omulimu nendaba nga sijja kusobola ntandika okukola mu restaurant nali nkola nga waitress. Naye ng'afuna obusente butono. Gayi bwe yakiwulira n'agamba gwe bagenda kukwana. Nfunyeyo obusente bansasudde jangu otandika okukola. Ne ngenda. Naye Gayi mu kuntandikirawo kye yantandikirawo teyatuula nange kuŋŋamba nti owaaye nfunyewo ssente bwe ziti tupulaninga ekintu kikyosobola okukola. Wabula ye yagenda mu maaso n'okugula ebintu nze ntandika okukola ekintu kye siinaako idea. Kaakati munnaye Mr. Sozi nga Gayi amaze okugula ebintu awo nga mpulira ŋŋamba ogenda tandika kufumba mmere katogo biki ne ŋŋamba nze munnaye nga simanyi bintu bya kufumba mmere eri public. Emmere y'abantu abangi eri nali mpeereza buweereza mmere simanyi bya kiyungu bwe bitambula. Nze emmere manyi ey'okufumba munnaye bino ebyaffe ebyawaka. Naye nempulira kinyizeemu. Gayi n'aŋŋamba ojja bikola olimba. Already ssente zange nazitaddemu mbuza amaseffuliya mpangisiza ekifo. Nensirika ne ŋŋamba owaaye nja gezaako. Gayi nno pressure gy'alina nze simanyi yali agiggyeewa. Ntandika fumba naye nga wende mupya mu maketi ebintu sibitegera bulungi ndi n'omwana naye nga ngezaako. Naye Gayi buli lunaku yanvumanga nga nnangira ssente ze z'ataddemu. N'aŋŋamba nno naako akakadde nakewoze weewola ngufunira ekyokukola ove mu kyalo buli lunaku. Gayi nga nteeka ku pressure. Kati nga waliwo banneiba Gayi nga bagamba nsona oyo omuwala namuleeta ankolere naye ndaba byakola sibitegeera. Nga mpulira bannaaye byenkola sibitegeera nange bulungi. Gayi antaddeko pressure nnyingi ne ŋŋamba Mukama kino kiki. Jjukira buli lw'okola ekintu nga tolina passion tekivaamu bulungi Mr. Sozi. Singa nze Gayi yatuula nange ku mmeeza n'aŋŋamba omanyi nawo munnange akakadde naye akakadde gw'osobola kukola ki mu kakadde kano. Nze nange nenkola ki ne neetunulamu ng'omuntu kyekyo kye nsobola kye nninamu skill kye njagala. Naye Gayi ye yanteekamu kiki ky'ayagala. Kati awo ne kinkalubizaamu. Rent n'atutuulamu ssente tezivaayo byenkola abantu emmere tebagirya. Abalala amawoteeri amalala go gakola okunsinga kubanga bo baali bamanyi kye bakola baba bakitegeera.
munaye ako ka business ne kagwaawo. Guy kyamunyiiza. Guy ne kimunyiiza. Ne ngamba omugezi business ye egudde. Omugezi adda mu kyalo. Guy takyanneetaaga newuwe wali. Business ye egudde buli lunaku anvuma buli lukyanga anvuma anangira ssente ze. Gwe tomanyi na kufumbira abantu chai, tomanyi na kufumbira abantu katogo. Ne ngamba kati omanyi, nenjogera naye bulungi ne mugamba kati omanyi munaye kansooka enzirayo wa maama njige bwe bafumba chai n'emmere. Nenzirayo ewaka kwolwo nga nzirayo n'omwana wange siinaamu yadde so yadde fite siriina nga nzirayo wa maama. Munaye nze maama wange ambeereddewo yadde olumu abazadde batunyiiza naye she've been there for me. Maama nga saamugamba bibaddewo nga nsirika nga nze simugamba nti oba omusajja oba tunyiizeemu ebyo byange bya ku mutima nga nsirika. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkagamuemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Kakati nga nkuzaayo kemabega Mr. Sozi before I leave to the village the second time, nga sister wange nga ayagala kunkyalirako ewaka. Baagala nnyo omwana wange nga bajja ewaka, omu nga ajjayo ewaka muto wange. Kati nga bwajja ewaka asangawo Guy owange nga amubuuza bulungi nga nfumba nga tulya. Mr. Sozi Guy owange ye muntu ayinza okubeerako n'akakadde ku nsawo naye bw'aba asazeewo nti oba mugenda kulya entula okumala emyezi 6 mugenda kuzirya, mpozi gwe asazeewo nti owayinza entula nedda kankwate mu nsawo eyange nze neegulire kyenjagala. Unless that nga sister wange ajja kwolwo nafumba na binyeebwa nga sister wange amala nga asiibula nga addayo. Kakati bw'addayo ekisa nekituuka nange nenkola ki nengenda mu kyalo ng'olwawo business kati kagudde, ka business kaweddewo. Nenzirayo ewaka wabula ng'obwavu bunnuma n'omwana wange nga nzirayo ewaka. Kakati nga wompanga kiddako nga ngamba kakati Guy ono it will take long to support me in one way or the other. Kaneeberemu nga nze omuntu nga mpanga ebya passport okutambula nga birwalwawoko naye nga neŋŋuma neŋŋamba kyonna kyekiri. Nali nina support kuva wa maama wange, Mukama n'annyamba n'entambula. Naye era before nga sinnatambula Guy essimu ye nze simanyi kale what happened, naye yadde ewaka n'aŋŋamba essimu ebuze. Oba abanyakuzi baginyakula oba yagisula busuuzi nze simanyi. Kakati n'atandika okukozesa essimu eyange okukubira mikwano gye, okukubira
abewaka abenganda nga aloginga in agenda ne ku Facebook ebintu bwebyo. Kakati omulundi ogwasemba nga loginga in mu Facebook nga yerabira ki nga yerabira okuloginga out. Mbandi awo nga mpulira calls bankubira aniyo yakuba amasimu obutaweera nga ndaba calls ziva ku messenger nga ngamba sigenda kukwata muntu gwe simanyi okubikula ng'ate ndaba ndi mu akawunti y'omuntu omulala kucekinga akawunti y'ono nenkitegeera nga bwe yakozesanga essimu eyange yaloginganga in n'agenda ku Facebook naye nga akawunti ye kati okusangawo message hi baby hi sweetheart bannanga ogamba otya biki ng'ebyo kati nga abawala bwe balaba nga aze ku Facebook ne bamanya yeye ngamba nkyali awo nkutte essimu nga bakuba wabula sizikwata essimu ze kakati nga luli emabega essimu ye nga tennaba kubula ng'oluusi tuba tuli awo twebase nantekerawo firimu ku ssimu naŋŋamba laba firimu ku ssimu wabula oba okyalaba firimu ng'olaba ka message kajja kavuminga kajja ku WhatsApp ng'okabikula okusanga hi baby bannange the day you gave me it was fantastic ng'ogamba bannange nga nze nsirika nga sirina kyamunyega kati ku luno bwe yakozesa essimu eyange neŋŋamba naye nedda lemi kankyogereko nemubuuza wabaddewo abakuba nno owaloginga in mu ssimu yange naye wabaddewo abakuba baani abo banaye bakuba amasimu obutaweera waloginga in ne weerabira okuloginga out akati nze mu butuufu ate ngenza obikula amasimu nga nsanzeemu zino message ye baani abo bannange hi baby hi sweetheart oba naye obuze gwe wekka my queen naŋŋamba nedda abo just ba friends okay ensirika kati nga maze okujja neeno kubanga nze sinamala omwaka nga ndi eno nga gayi twogera naŋŋamba omwana wabula namulekera wa mami mu kyalo era naye yakikkiriza kakati ngaŋŋamba omanyi nafunye essimu ennungi naye onompaayoko kasente ne mugamba okimanyi bulungi nina plans zange ezandeeta I'm not omanyi nze ekintu bwe mba siri comfortable n'ekintu noise no naye akimanyi nenkola ki neŋŋaana yali ansaba ssente $3,000 neŋŋaana n'asaba ssente omulundi omulala neŋŋaana ne mugamba ez'essimu zo nedda unless it is another thing ate kitegeerekeka so si bya ssimu nze so zikankubuulire anything I'm not comfortable with nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa mwebale twesiga mwebale tuwagira ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo nga amasuuka ironing boards tutunda curtains
tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawero, tutunda pillows, tutunda wardrobes ezo kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omuka, emifaliso egy'omuka, carpets tuzina, byonna eby'omukisenge fe abadiringa nabyo. Macy's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa opposite stage y'Ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0708 Nengana kati bwennagaana Guy ne kimuluma. Guy n'agenda ng'akendeeza communication. Nga ndaba bwe mba simusindikidde message tafaayo. Nengamba it's okay. Nange lwaki mba nteekayo omwoyo ate gwe you don't nengamba nedda kansirike. Bwe mba sikubye essimu takuba. Nange nengamba kansirike. Naye simanyi Guy ono essaawa zino ali ku kikubanga okuva ndaba attitude y'essaawa zino bwe nagaana okusindika gali $3,000 ogwandibadde omuliro yasala. Kakati Guy oyo yali ayina yagula poloti by the way nga tuli ffenna. Bwe yagula poloti teyaŋŋamba nze bantu balala be baŋŋamba nti manyi tuwulira yafuna ng'ate n'ewaka avaavaawo nnyo ng'agenda seedi ze gye yagula poloti. Kakati nze nga nange simubuuza ng'empapula ze akukuta nazo wabula waliwo we nali nkebera nga mu nnyumba n'enzigwako ze n'enziraba era n'ensirika. Nze nali ndaye kennyini akiŋŋambe teyakiŋŋamba. Kati recently nga njagala kuvaayo kutambula kujja nga ŋŋamba omanyi genda okole tuzimbe ku poloti eno. Eŋŋamba yi ate poloti nze by the way naakakitegeera kati nti oyina ne poloti. Omutima ne neebuuza Guy ono poloti gy'aŋŋamba nze gye sirabanga nako tantwalanga nayo nti owaaye nagula poloti biki takiŋŋamba nako wabula nga obudde butuuse ngenda ttambula okugenda eweeru nga ŋŋamba poloti tugizimbeko. Nasirikawo nze saamunyega. Kiwulikika ng'ekitono ng'ekiri simple. Munnanga ate naffe abasajja obeera awo n'okuba akafaananyi nti nesinga bukyenkya omukazi n'aleeta wano emmotoka ne mubuuza emmotoka yange nongamba nagiguze weebaka ne buziba ne bukya ng'otegeeza mikwano gyo nti ewammwe mwalinnye eddaala mukazi we yaguze emmotoka. Munnanga ebintu ebimu byewuunyisa bwe bibeera ku luuyi olulala ono lwawulira obuzito bwakyo. Singa oli yeemulugunya ng'obuzito bwakyo abuulira olw'eno kyakoze aba takiwulira. Bwe mbagamba the word sin sin ekyo ekigambo si kyakusaaga. Bwe yasaba ssente zeeri ayagala okuva mu muwala n'atazimuwa n'atandika okubuza omuliro. Njagala okubuulira ebigambo bino sister. Lekeraawo batulekeraawo okupima relationship nga tugipima okusinziira ennyo ku bali. Relationship yo n'oba ng'osinziira nnyo ku musajja. Relationship givuge ng'osinziira ku kikyo. Bwe nkyogera kiwulikika ng'oli gwe ngambye nti beera selfish ate nga si kyentegeeza. Essomero lirina enkola yaalyo. Amasomero ge mulaba agakola obulungi mukimanyi nti galina omuze abaana abatakoze first grade bano ababeera banga bayitira mu second grade basobola n'okusalawo nti baagala omwana
4 5 6 7 8 okuva ku 9 10 abo abaana nga baba tuuliza mu ssomero ddala mwali mukigendereddeko. Essomero lisinziira ku nkola yaalyo. Enkola yaalyo emala okusengejja omuyizi owaabwe n'atali waabwe. Mukiwulira nti amasomero gatema. Relationship buli lwekukaluubiriza nga togitegeera dda ku principles z'obikkula empapula. Kazi twagamba nti omusajja omulungi alimu empeka emera abeera atya. Olwo oli ku principles ezizo values zo z'owekitiibwa oli ku ebyo qualities z'onoonya mu musajja. Buli lwogetinga nga stuck mu relationship todda mu kwebuuza nnyo musajja dda ku bibyo. Twagamba okusinziira ku papula wano omukono namba 2 page omukono namba 2 line eringa ya 6 twagamba nti omusajja gwe twesiga okuwangaala naye ye musajja omwerufu. N'owa n'ensonga tekingasa kubeera na musajja andaga nti andowoolezaamu essuubi lye liri mu nze ng'akola ebintu mu kukukuta. Formula gye njogedde gye nkwadde eringa eri complicated but very simple. Kati buli lw'otunuulira ebibyo otunuulira omusajja n'omuwa ttiiki n'osaza. Ne bw'oba oli musajja buli lw'otunuulira amateeka go enkola n'obukwakkulizo by'ogamba nti birina okugobererwa. Naye okimanyi nti eriyo abawala oba abalenzi nga bamugamba nti owaye sooka otubuulire ku terms and conditions zo. Omuntu gw'oyingiza mu mutima gwo, omuntu gw'owa obulamu bwo, omuntu gw'ogiramu engoye, omuntu gw'ozaalamu omwana. What are the terms and conditions? Nga talina nnyo biri awo birikkirya. Ekyo kyongedde okukosa abantu mu relationship. So nga omuntu wawaba mulaba ebitongole bino. Ebitongole abasajja bateekawo ebitongole byabwe nga baagala kulaba ng'ebitongole byabwe biva mu maanyi bidda mu maanyi bwe birinnya. Batunuulira omukozi nga balina bye bakusuubiramu performance yo balina we bakuratingira. Ogenda okulaba nga bakusimbudde warning letter ey'okubiri w'otuukira ku y'okusatu bwe baba nga bakkaanya yakusatu ejje ekuwoninga n'okuwummuza ng'ekuwummuza. Lwaki? Ekitongole ekyo kirina omutindo gwakyo gwe kyagala okunyweza. Munnange mu bitongole mu bizinesi zaffe bye tubifaako nnyo mu bulamu obwa relationship ebyo si nsonga nkulu. Kati olwaliro omusajja bw'ajja n'akugamba nti ozimbe mu poloti gye yagula. Singa bukyenkya ne bigalangatana ng'akugamba nti jjako bye wateekako ku nnyumba ondekere ettaka lyange. Oba ogenda kuleeta trailer kimotoka kisitule ennyumba kigenda kigiteeka awalala. Waliwo ebikolwa omuntu byakola. Waliwo abafumbo. Mulimu abantu abakkaanya mu bufumbo. I strongly believe, ndi ku screen wano, I strongly believe nti nsobola okugula poloti n'engiteeka mu mannya gange nga sozi. Naye ate Becky ateeka okuba nga akitegedde. Nina omuwa ensonga lwaki. I'll give you an example. Abasajja abamu tulina olumu looni ze tuyinza okwagala okulya nga tukozesa ebyapa bye tuba tulina. Nga ekyapa ekyo bwe kiba kiriko abantu babiri waliwo okugalangatana okubeeraawo. Kati olinga ekyo kyagala okwewala. Kye kiringa n'abantu abaguza amataka ne bagateeka mu maanya g'abaana baabwe ate ne batuuka ne baagala okugakyusa okugatunda. Mukimanyi nti kikaluba. Wakola ekyapa n'okiteeka mu omwana we ali mu myaka 6. Kati oyagala ttunda. Mukimanyi nti bikaluba. Kakati eriyo abo nga n'omukyala akimanyi. N'omukyala ng'asobola okugula kapoloti ne bakkaanya n'omwami nti kano kapoloti kabeere mu mannyago. Naye eriyo ebintu ebimu nga munnange kati ffe abafumbo olwaliro ne bwengula ettaka ne nditeeka mu mannya gange gokka. The mere fact nti mukyala sozi. Simanyi oba obufumbo nze mbuwa ekitiibwa okusinga kye bugwana oba okusinga abalabu babiraba.
omukazi nga mufumbo n'avaayo n'ayemerera mu ttaka n'agamba nti ntaka mwami wange yaligula tugeze yafa, ogenda kulwanagana naye otya? Naye okukukuta okubeerawo kuleetera omukazi okuba nga tasobola kwesiga ne bw'aba abadde musajja. Ekigambo kukukuta okubeera n'omuntu mu buliri bwe bumu ng'alowooza birala, agezaako okulaga nti muli ku peegi emu naye si y'emu gye muliko, ojja kubitegeera nnyo nga tumaze okuwulira ono owookubiri. Katusooke tumufune. Nina omwami wange kati guno omwaka tuweza gwa 5 mu bufumbo, naye omwami wange amaze ebbanga nga ayina abawala ayina abawerako bempulira, naye bwe tutuula okukyogerako oba twogeremu kiba kimunyiiza. Kaki tudde emyaka tulina abaana 2, naye omwami wange oyo yakubako ku kyeyo. Mu kukuba ekyeyo by then twasooka ne tweyagalako. That was 2014, 16. Then n'agenda ku kyeyo. Kati we yagendera ku kyeyo nali nkyakola kinkyasomanga n'agamba nti I have a boyfriend, something like that. N'agenda ku kyeyo. Bwe yagenda ku kyeyo nga tukkiriziganyiza nga naye mwennyini agamba nti ajja kudda tukole ki, tutandikire awo nga bw'obimanyi. Ng'agenda ng'atuuka eyo ng'amalayo emyaka 4. Yamalayo emyaka 4 ng'akomawo 2019 ng'aggwako. Naye mukomawo omwami wange kye saamanyi nti yali yafuna omukazi ku kyeyo, naye ebyo byonna yamufuna. Yes, nenkitegeera because we were communicating when he was still there, ng'akyali ku kyeyo nga tuli communicating. Kati one time omuwala n'ajja mu inbox yange n'aŋŋamba know that this man is married. Kati neŋŋamba okay. Kati omusajja ono n'aŋŋamba nze sikola ki, omuwala simwagala, kitwala tugende. Nze just nali nkuba kyeyo, naye omuwala kale yannyambako, naye era si kyamaanyi nga w'obimanyi. Nze omuwala simwagala. Naye ng'omutima gugenda gufa. Kati ne tubeerawo n'ambala n'akomawo. Kati mu kudda that 2019 n'aŋŋamba nti omuwala tebakyakola ki, tebakyeyagala. Just yali amukubirako kyeyo, alina ekizibu kye yamutaasaamu, something like that. N'eŋŋamba okay. N'andaga nti tebakyalina connection yadde n'emu. Ne tubeerawo ne tuyingira omwaka gwa COVID. Kati omwaka gwa COVID yansanga ndi ku campus nga maliriza campus. Nenfuna olubuto olwasooka n'aŋŋamba gwe gwenjagala, era nagenda ku kyeyo nga gwe njagala, era buli kyoba olaba mbadde nkuweereza essimu nga newetuuka mu nnaku enkulu nkulowoozaako ate tubadde twogerezeganya. Oli omuwala si ki, nze simwagala si nsonga. Nga w'obimanyi nga tubeerawo. Ne wayita kati 2023 omusajja nga yatandika okusuubula e Dubai. Oba omusajja atunda spare kubeera we yakomawo okuva ku kyeyo. N'aŋŋamba tutandike business. Okutandika business nga sigenda mu capital wabula nga ayagala tukole ffenna. Nga singa aba atambudde nze asigalawo ku dduuka. Nesigaana, nasooka kugaanamu kuba yansanga olidde nnina omulimu gwenkola, though I was still studying at campus. Ne mugamba lwaki tofunye omuntu omulala. N'agamba agwe gwe neesiga osobola okubeera mu bizinensi ate bw'obeeramu okimanyi nsobola okugenda mu maaso. Kati ne tubeerawo. Ne wayita akabanga ne tuzaala omwana. Naye with the time ne ntandika olya rumors. Kati ng'omwami ono bw'agenda e Dubai okusuubula, wabeerawo emigugu gy'abantu gy'ajja nagyo.
then ajja najo ne bamuwa ssente ng'agituusiza wano bannannyini gyo ne baginona. Naye mu bintu ebyo yalinga aleeta nga mulimu n'eby'omuwala gwe oli yansindikira ka message gwe yagamba nti tebakyalina connection wadde. Nensooka mbimu amazzi nenkola ki nensirika. Kati mu kusirika nekitwala n'akabanga ne tukwata omwaka omulala ne watuuka akaseera ng'omwami atuuse ekirala ng'amaka gatabuse aŋŋambe kankyukire bwe batyo ng'amaka gatabuse nga weegezaako mutuuza wansi twogere aba akambuwala bukambuwazi naye ng'ensonga yakutambula nnyo ng'omusajja. Kati nalaba embeera etabuse ng'akuba n'amasimu ng'abakazi bayinza okukuba n'amasimu ng'ali awo nga wendi tuli babiri kangeze ku mulimu n'azikwata n'atandika okwogera omanyi nga abagana bwe banayogera ku simu. Nensooka nentambulamuko nenvaawo nenoba. Kati mu kunoba nemmalayo wiiki emu ewaffe najja. Within that week ng'alaga nti alwadde nnyo we sibadde ng'alaga nti embeera tebadde nnungi. Najja ewaffe. Mu kujja ewaffe omwami ono gwe njogerako yakyali ewaffe. Gwe mukolo gwe yakakolako okutandika okuba nti tuli babiri. Kati bwe yajja ewaffe ne yeegayirira ne yagamba tajja kuddamu twatugende. Omusajja ono gwe njogerako ye musajja ow'amalala, ye musajja ayagala olaga abantu nti ayina, ye musajja eyeesoma akyali ne kyatali, ye musajja ayagala okakasa nti ye akola ki nti ye waakabi. Kati ng'agenda yeegayira nga tukola ki nga tukomawo ng'otandika bulamu. Mu kukomawo nga ŋŋamba mukwano mbadde nsaba tuzaaleyo omwana ow'okubiri tuweze abaana babiri. Tayinza kulema kulabirira kuba wedde bizinensi weere buli kimu kitambula. Nga nfuna lubuto omwaka guwedde nga nfuna olubuto. Mu kufuna olubuto luwezaawo emyezi gyalinga 6-5 ng'omusajja addamu afuuka ekirala. Mu kufuuka ekirala omusajja ng'ayingira leeti ewaka ssaawa 9-8 nga takyayagala mmanya nga ne bw'ofuna obuzibu ekiro n'omukubira atakwata ssimu. Bw'akwata essimu akubuuza nagenze n'ekikyo nyina ekyo kye nagenze nakyo. Mwamugamba nti seewulira bulungi nandiyagadde ngendeko mu ddwaliro ng'agamba ogenza olaba ndi musawo. Ng'ennaku zitambula. Kati mba ntuuse ku myezi 8 awo. Omu ku mikwano gye lwakyakala nabo ng'agenda abaako gwagamba nti omwami alina emikolo gy'ategeka. Naye ng'emikolo egyo gya muwala oli gwe yali akuba naye ekyeyo. Nawunga ne mpulira nga nsanyaladde naye ng'omwami talina kyaŋŋamba ng'ajja buli lunaku kubeera naye ng'ebiseera ebyo ayagala nnyo buli kadde abeere ng'agenda e Dubai oba ssente weeziri oba teziriiwo ng'ayagala abeere nga buli kadde ng'asuubula ng'awoza kinjagala ebintu bibeere nga esitooka ebeere nga teggwaawo nga buli kye babuuza weekiri. Saagala kulekeraawo saagala babuze bintu nga tewali. Nga ndaba ayina kyagoba nga nsirika nga n'essimu ye tekyakwatwako nga ne weevuga buvuzi n'akulaba ng'ogisemberera abuuka bw'ati n'akusindika eri agiggyewo. Kati ng'emikolo giriyo December, that was last year. Kimunnange nga mmala ensumulukuka naye banongoosa bulongoosa ng'emikolo gyabwe nga giriyo nga 26 December omwaka oguwedde. Naye nga ye omwami buli kadde aŋŋamba nti agenda kukola ki ayagala agenda asuubule mu sizoni eyo eya Christmas nti agenda e Dubai asuubule nti agendawo ng'ennaku z'omwezi nga 2 nti asuubule akomewo mu January kuba mbu sizoni y'ennaku nkulu ebintu biba bingi mu katale
n'abaguzi baba batini ate biba bya layisi. Nga nkola ki? Nga nsirika kumbe nga namanya nti nabo bakola ki emikolo gye gimuba nga nsirika nga nsumulukuka n'ennaku z'omwezi nasumulukuka engeri gye bannongoosa obulongoosa nafuna pressure ne bannongooseza ku myezi 8 nenkola ki nenfuna pressure ne bannongoosa kuba mu nnaku ezo twali mu gwa mwenda ng'ennaku zange zinaatera otuuka ez'okuzaala kati mu wiiki gye ngendera mu ddwaliro nga ndaba enzimbagatane pressure erinnye nengamba kangendeko mu ddwaliro tuuka mu ddwaliro nga bagamba bagenda kunnongoosa ekitegeeza twali ffenna tetukisuubira ate mu wiiki eyo mwe yali apulaningira ogenda e Dubai akole ki asuubule agule n'engoye z'emikolo then nga 2 December alyokaddeyo nga bamala bulungi okunnongoosa nga tubaayo bulungi nga nzingenda bakadde bange nga banzijanja bulungi nga nakomawo mu gwa 10 awo nga gugwako nga bakola ki ng'omwami agamba wagenda ogenda mu ddwaliro nga nagenda ogenda mu ddwaliro nga ngamba nti wagenda ogenda mu ddwaliro nga nze mpulaninga genda kusuubula kati nina okgenda kubanga oba obonye oba towonye nina okgenda gamala yagenda n'agendayo wiiki nokuba namugamba nze siri bulungi n'agamba si tetuyinza kuggalawo dduuka kuba twetaaga ssente kati nga nsirika nawulira ennaku naye ng'ennaku ennuma nga wali eri ekiwundu kikyannuma tekinnawona nga nzira mu kiyigo ne nkaaba nga tewali n'omwamanyi nemala neneegumya nenkomawo kati ng'era akyakutakukuta kati ennaku z'omwezi bwe yagenda okusuba namalayo wiiki emu n'akomawo olwo nga nze mulaga siina kyemmanyi n'akomawo nga yeewuba eno yeewuba eri ng'ennaku z'omwezi tuyituuka okuyingira ennaku enkulu nga mugamba kati awo nga tunatera otuuka awo nga mu 11 awo 10 ng'atandika okukaaba busaazi naye nga mutima nga buli kiro nzuuka n'ensala nengamba Mukama nze nazza gwaki omanyi okubanga oyagala nakugwa ddala bino byenkugamba nali natera naggwa ddala kuba nali nyonsa nga sometimes waliko esimu nga eri unlocked nga ntera ogikeberamu ng'omuwala asindika message nga beewaana bitya ng'omuwala amanyi n'okumanya nga bwendi nakawere nga bwamubuuza kati nakawere ali ku ki ng'omukulu bwamuddamu n'amugamba mwali ayonsa nga kwegamba nenjogera boogera mu ngeri ekudaala nga balinga abakudaala nensirika ennaku nga zisimbula mukulu ng'alwalira ddala nno ng'alwalira ddala ng'obulwadde bumukuba wansi tutuuka mu 2 nga takyanyiga ku byakugenda ne tutambula paka kumalako mwaka nga tanyiga ku byakugenda nga n'omwana takyaweereza message kasa twatuuka mu 22 ng'omwana taweereza message naabanga n'esimu kati agireka awo nga takyakukuta nakukunda bukukusi naye kuba nze yamuliko nga nze alina omujjanjaba nga nnyina okunoonya ssente
ng'olumbe lwamukuba ewaka nga nina okunoonya ssente kuba nali nakawere. Kyesinga ekiwundu bazadde bange mbebaza ne Mukama Katonda mwebaza kuba yansaasira nga sikyazinga ebiri ebyaba pressure ng'oyinza okugamba nazaala nomali nga n'obulumi tutimiti nafuna y'amaanyi neebaza Mukama era neebaza Mukama kuba yali wa kisanyo gindi nga ntunulanga atali nakawere nali ndabika bulungi kati nga nnoonya ssente ate nga nina n'omujjanjaba nga ye kati asigala waka naye nga n'essimu takyakola kitakyakukuta nazo nga n'abamukubira sometimes agamba bakwate ng'obulwadde bwamukuba wansi nga yakugga eyali yeegira nti no boodi tomanyi bano abasajja baagala ebyokuba wano nga yakuwa nga ali wansi nga tuyita mu nnaku nkulu nga tukwata mwaka etukwata omwaka nga tumalako January tukwata Febu nga mubuuza nga mugamba wali ogamba nti ogenda kusuubula mu sizoni z'ennaku enkulu ki ekyabaawo n'agamba gwe tewalaba nti nali mulwadde ne mugamba kati oddayo ddi n'agamba nja kuddayo naye era sirina kweteeka ku pressure nga nsirika kati ng'amala agenda mu kugenda nga ŋŋamba naye togeza n'ogamba omuntu n'omu nti nagenze kusuubula n'ab'eŋŋanda zange yadde ani oba ani we bakuba essimu nga ne bambuuzayo oba wendi ng'obagamba ntambuddemu kati ne siriwo naye nkomawo tobagamba nti ngenze kusuubula ng'agenda ng'amala akomawo naye nga takyakukutakuta na busimu kati recent mu Gwokusatu awo nga guli wakatikkati lwe yazeemu okukola ki okukuta n'amasimu era ng'ayogera n'omuwala kati mu mutima neebuuza omusajja ono ekituufu ali biki kuba okuva lwe namwekengera nga sinnatuuka na kunoba olwakomawo nagamba nina sevinga sente kuba tukola ffena mu bizinensi emu neŋŋamba nina sevinga sente olw'abaana bange just in case singa wabaawo ekiriwo bansobola otandika ekisooka kati essaawa eno buli kimu nkimanyi kyennyinga kyesimanyi ke katale gy'asobola ebintu e Dubai naye nga nakyo singa mba neewaddeyo maaso ofuna omuntu n'akonekiti nga nentuukayo kasita mba nga nnyina ssente kuba kati kyenkana buli kimu nkimanyi ku 80% ekitinyenye ennyo 75% imanyi buli kimu nga bwe kitambula era n'engeri gye tukola ki n'engeri gye bakigulamu oba okukola ki oba kale maketi yaabyo oba bwentyo bwe mba nkugamba naye kati muli neebuuza omusajja ono bwe yamala okunzaalamu n'alaba nga nze enkomi ayina genda mu maaso n'abalala anzannyisa buzannyisa oba bali eri bayagala okulyako ssente engeri gye kiri nti kuba yaŋŋambako nti omuwala oyo oba abamu ku bawala yadde mbeesinze ku oyo nti omuwala oyo we baali ku kirumayi sometimes amanyi okwenyumya alinga yenyumya sometimes ate ayogera nnyo oluusi ayogera ekintu neyeerabira nti yakyogedde yaŋŋambako nti omuwala oyo yalinga amuteekamu ennyo nga bali ku kyeyo kati muli eri neŋŋamba yeeyambisa nze oba ayina ddiibu gyagoba eri omuwala ng'ayagala muggyako ssente za kiyo zino ng'ayagala kubaako engeri gyamusikamu ssente engeri gye kiri nti akimanyi nti omuwala kasita akola ki kasita amulaga nti amwagala nga ye asumulukuka ssente ng'amuwa muli neebuuza bingi neebuuza antwalanga mukazi we
obanza ntwala ng'omuntu alina okusigala ku dduuka munoonyeze ssente nga bw'anoonya abakazi abalala. Ekyo kintu kimumya omutwe. Ate wentuulawo wenzirawo okukyogerako aba tayagala ebimu byogerako okitegeera. Sometimes egimu ku mikwano gye agiraga nti ambalirako oba okitegeera nti dreams ze zibesingidde ku family ye, that's me and my kids. Ate on the other hand nabanga ate alaga nti ali birala nnyo. Kati mbadde njagala okumanya badde nsaba onnyambeko either okubira omwami kuba omwami ono yina ennamba ye naye ey'omuwala yo mbadde sifunanga bunne bugijja mu ssimu ya musajja gikola ki gifuna oba okubaako wengiwandiika naye ng'omuwala essaawa eno era akyali ku kyeyo kati ye ali ku kyeyo kanda emyaka giri ena gattako 5 kati gino giba myaka 9 buno ebugwako giba gijja beera myaka 9 nga ye omuwala ali ku kyeyo. Njagala ansa ntuufu imanye kituufu ngende naye maaso neeyoleyole enkuŋŋaanye seevingi wange ntandike kyentandika nga bukyali kuba kati ekyamazima ekyo okuva lwekyatuukawo sikyata ssente yange nti tukole kino ze tukoze zeezo oba okitegeera ssente gye yange gyenseevinzi eba yange sikyagitoolako yadde 10 era wenjogera ninawo ku seevinzi wange awera era asobola otandika ekintu nga si kinene ate nga si kitono. Naye kyenjagala omanya omusajja ono ali biki? Yesu yadde ntambula naye nsula naye ali biki? Nzikiriza nti ensonga oziwulidde bulungi. Nandyagadde mu comment section mujjulemu amagezi gwowa abantu bano ababiri b'owulidde mu story. Oyinza kugamba ki sister yasoose omusajja amugamba azimbe mu poloti y'omusajja gye yagula nga tetumanyi erina mu mannya gaani. Kati sister owookubiri njagala okuddamu ebigambo ebira tujja byogera one on one kubanga omanyi tulina bye tulina okugusa newankubadde bwe mba nsazeewo okubaako gwe nkubira omu ku bano ba oba gaayiwo n'omuwala chances are nti njiza kunoonya muwala. Naye waliwo omutendera gwe tubeerako mu relationship nga nze bano nga sibateeka mu laavu weekiri ne bwoba mpammeka nga kugamba tekyetaagisa. Relationship yo njagala weegeraageranye ng'omukozi abeera mu kitongole naye ng'olaba balina engeri gye bagezaako okuzizika nga waliwo obubonero obulaga nti ekitongole kino singa wajjawo omuyaga gwonna waliwo entalo ezirwanagani mu kizimbe ekyo eziraga nti waliwo abaagala okusiguukulula. Ebitongole ebimu basobola frustrating omukozi ne yeegoba ne bateekawo embeera ne bagenda nga bakuggyako obuvunaanyizibwa walinga okola kino ne kino ne kino okola ebintu 5 ne bakulekera ebintu 3 ne bakulekera ebintu 2 ne bakulekera ekintu kimu oba oliawo ekimu ne bakitibateekako abantu 2 okwo kwonna kusindiikiriza okulinda elect. Eriyo ebitongole nga batya okugoba abakozi direct. Nina gwe mmanyi yoli mukwano gwange yaresigninga ku mulimu nga bagezaako okumuteekako ekiyinja abeereko abakozi bagoba. Ono boss yennyini top boss nga yawulira tasobola kufeesinga abantu bali n'abagoba nenga atayagala ayitemu ono junior we yaba abagoba. Era naga nti okusinza bwe mmanyi n'amateeka g'abakozi no. Era yechi yakola ya resignings naye agenda zuula luvannyuma mukwano ng'ako kaali kabadi ye kennyini gwe baali baagala okugoba. Owudde mpozi engeri gye ngisenge confusinga. Omukwano gwange ya resigninga ye yali target. Njagala kukikwanaganya ne relationships ezimu. Eriyo relationship ng'omuntu asobola okufrustratinga ng'agenda akwera mpola. Ekyenjawulo nti abamu abeera abasinga baba bakimanyi nti akusindiikiriza kyokka abalala babanga abatakimanyi. Ye ng'alaba nze ndi musajja nabuuziza sister nti ono gayi musiraamu nti nedda
eri abalala kubanga weewuunya kyovula ate era njagala okwongera okulabula abawala. Sister ayogedde ku kukyala nti baakyala. Okukyala tekulina kye kugatta ku relationship. Bino kababikola abawala beeyo mu kyalo. Ate nga ne mu kyalo babigoba babisindiikiriza wala kubanga ate mu kyalo bo babitegeera nnyo. Okukyala is nothing bwe tuba twogera ku bufumbo. Okukyala nga naawe oyimirira mu bantu nti omusajja senga yamulaba, maama yamulaba. Okukyala okwo bwe kutyo tekutoli protected. Njogera ku kubeera protected, toba protected. Era ntero bagamba nti owookubiri bwajja n'agenda n'ayanjula ne banjula bwe guba mupiira kati guba gufuuse 2-1. Abaakulese okanda kaya nanze nasoko kwagala omusajja abaana baba ne bakulu nti ogenzo leeta abaana obalese ku church ku kerezia nga bagatta abagole. Ekyo tekisazaamu mbaga y'abantu genda mu maaso. Ebyo mu byogerera eri munda naye ensasa geyo bagikontrolinga okugatta ne kugenda mu maaso. Nga toli wampeta ngolaga ebifaananyi byakukyala obiraga. So nga nno n'ebyokwanjula nabyo ate era birina we bikoma. Naye ow'okwanjula alina waasinga, ow'okwanjula ate asingira wala ow'okukyala. So nga n'ow'okwanjula tulina we tumugamba nti kati gw'okoma wano. Kabejja kagujje kawajji mu nsonga ezo yalina marriage certificate. Yalina marriage certificate. Kakati omusajja ono ayinza okuba nga akusindiikiriza mu butamanya. Embeera bweti olaba ekyo kye watandika okuba nga tokya akasenteko kaba kasenteko, otegeka plan B, onoonya safe landing. Sisobola kugamba nti lekeraawo nti bw'obejiba migugu gisumulule. Olwedde omusajja embeera gy'ataddewo awe kusindika. Otandika okubeera mu maka nga tokimanyi nti oba omwezi guggwako ng'okyagalimu oba omwaka guggwako. Obwongo bwo butandika okukiyingiza nti essaawa yonna omusajja ono bw'alwayo n'obeera ku bunkenke, lwatasuze n'osuula ku bunkenke. Embeera eyo yonna etandika okukugubya n'okulowooleza mu ngeri endala. Eryo ekkubo ly'okutte nkukakasa ly'olina okukwata. Bw'obuuza musajjawo nti ali comfortable n'ekyo singa akitegeera tabeera comfortable, n'omugamba nti gwe atali comfortable ne bwe ntandise okweyisa olowooza ku nneeyisa yange yokka eyo sitogirowoozaako because I am doing this olw'okunsindiikiriza n'ojja okulaba oti kasi sikulinamu bwesige. Sikulaba nga musajja ali reliable nti ogenda kubeera bba wange. Era neebuuza bwe wanzaalamu abaana wayagala kunsembya busembya kunkaddiya. Tugenderere nnyo bannyinaffe abasajja abamu be mutwala. Ekyokuwasa n'ayanjula wano si kyekintu kyayinza okuba nga atya. Eriyo abasajja nga yakanjulwa mu maka ga mirundi ena ate ng'abakazi bonna abalina. Mukimanyi nti kikkirizibwa mu mateeka ge Uganda? Sister yasoose namugambye nti okutegeera oba oli ku mulamwa totunuulira musajja, osooka kutunuulira gwe. Emiramwa gyo gye giriwa. Ogamba nti olina weebuuza ndi ku mulamwa oba siri ku mulamwa, nga nkubuuza mulamwa ki? Mulamwa gwa kubeera mufumbo. Mufumbo atya? Omufumbo naani? Gwe gw'oyita omusajja alina kuba nga yeeyisa atya? Ebyo by'ebibuuzo bye ntambulirako. Amagezi amangu ge nkugamba nti tandika okuteekateeka omutima gwo. Kuba omusajja bwe yalwala yakyuka lwako embeera yakkakkanamu kubanga alwadde. Oba oli awo program zaali teziyinza kuproceedinga nga baali bakibaze nga balina okusizinga fire embeera etereere. Amazzi ne gaddamu ne gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Eri abasajja nga si buli lwakwana omukazi omulala oba n'awasa nti gwe aba akulese ng'oyagala obeere mukazi we n'oli abeere mukazi we. Omutawaana kwe guba we wano nti oba olina enkola n'obukwakkulizo. N'omusajja aba n'enkola n'obukwakkulizo. Enkola n'obukwakkulizo ez'omusajja ze ziriwa nti nze ndi musajja nsobola okuwasa omukazi asooka, nsobola okuwasa omukazi owokubiri oba owokusatu nga bwe mba njagadde.
nze musajja nze nkera nenkukwana bwongana ngongana bwonzikiriza ngonzikiriza. Terms and conditions ez'omukazi agamba nti nze saagala musajja wabakazi asukka mu nze njala kubeera mukazi saagala kubalala saagala kuyambibwa. Kati olaba okutomeregana kwokka okulyawo. Kati bino olumu byogezaako okwagala okumanya njagala okumanya omusajja ono ali biki. Omusajja byali bitegeerekeka. Eri abasalawo n'agamba nti omusajja ono kati kambeere wano mpange byempanga ngende. Kambeere wano nkuza abaana bange. Kuba tesijja genda mbeeremu naye ng'asazeewo nti n'okubeerawo agenda beerawo wadde si musanyufu. Waliwo abaagala okubeera abasanyufu naye ng'essanyu w'oyagala okulijja tekisoboka. Tosobola kulijjawo. Kati awo engambira abaana ab'obuwala sooka otunuulire amateeka oba enkola ezizo n'obukwakkulizo ebibyo. Ono gw'otambula naye akyali mu kutambulira n'okwekitiibwa enkola n'obukwakkulizo ebibyo biwateekawo. Okubiteekawo oyinza nga tewamugamba nga wabyesigaliza. Godde eri wekka n'omumaakinga ayita tayita. Bannange eyo ye fomula ennyangu ennyo kwe tutegeerera nti tuli mu kifo ekituufu n'abantu abakyamu. Tuli mu kifo ekikyamu n'abantu abakyamu. Tuli mu kifo ekituufu n'abantu abatuufu. Okukubira omusajja ono kigenda kukuyamba ki? Bw'ayogera omuwala omulala neki kubanga obubonero bwonna obuliwo bulaga nti omusajja ono alina omuntu omulala. Ne bwe tukubira omuwala ayinza oba ng'ayogeddeyo oba n'ayogera omulala. Chances weziri nti ayinza oba nga ayinza kwogera ye. Mukwano tekina kye kikumalira. Waliwo bengamba nti ekyo kye weetaaga simple nonga answer ogifunye. Kati bino ebibyo bitwogera si kye kintu ky'omala gabuukamu nkubuulira amazima. Ekintu kino kyakwetegekera. Bw'ogenda nga teweetegese kiyinza obutaawukana n'eri wiiki gye wanoba. Tugenda kubeerawo tutya? Omusajja ono asobola okulabirira abaana. Bw'aba tabalabiridde kubanga abasinga batandika balaga nti bajja kubalabirira. N'ateekawo embeera n'otandika kubanga ogoba mugobe. Tunaasobola okubeerawo ffekka. Tugume tubeere mu maka gano omusajja ono anaakyuka ekyokukyuka kiri nti nedda. Njagala kikuyingire mu bwongo mu by'obolowooza kireme kubeerawo. Tajja kukyuka. Okujjako nga mbeera kubanga olabye embeera. Kati onooteekawo mbeera ki yakumuloga? Yakumutta busajja. Tandika okuteekateeka omutima gwo n'obulamu bwo. Kubanga ebintu ebijja okugenda nga biddiŋŋana bijja kuba byakumenya mutima. Njagala okulabula abaami. Tugenda tusuubira ebintu bingi mu bakyala baffe. Naye nga tetuli benkanya. Nga tetubadde fair. Noyagala omukyala akufeeko nnyo. Naye omukyala gw'oyagala akufeeko at the back of her mind asirise abirowoozaako bw'oli mu mulyamu olukwe ng'oli mu nteekateeka eziwasa omukazi omulala. Yoyo nno gw'oyagala akufeeko. Enjawulo nti gw'olowooza tamanyi so nga atamanyi. Waliwo omukazi lw'oyinza okwagala akole by'oyagala. Naga wabula singa omanyi. N'asirika. Tukyalya nnyo obutwa. Tukyafiira nnyo mu buliri. Tukyabonaabona nnyo olw'ebintu ng'ebyo. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere mu linnya lya Yesu.